Nobody can doubt it. Even n'omugenzi yafa takoze kino mwana we kyaliko. N'omugenzi ali happily smiling down on Bruno K as a good single parent. Ama Bruno nkwagala nnyo mukwano gwange tujja kufunayo body. Bruno ne womugata ne Vanessa. Bruno ye mulungi ku Vanessa. It is Vanessa who wanted Bruno. You targeted our celebrity. Yes, you targeted our celebrity. And the celebrity was equally drunk. He didn't say Bruno no. tanywa mwenge. Naye ono yanywa n'amukuba kiisi. Kati Bruno n'agweri ono neyekolako. Bruno tanywa mwenge. Ono ye yanywa. Bruno n'atadduka bamukwata. Anti ne beekuba omukazi n'amukuba kiisi kati Bruno tewabalaba mbuliringa era Vanessa yali waggulu. Bruno ali wansi bamukwatidde wali. Bruno omutima gw'omulungi gwe gumutuusizza ku bino byonna. Yes, yayamba bawunya. Ne batuukayo nabo ne bamuvuma. N'ayamba guno omuzino gwali wansi mwala. Bruno ketalina kimala naye alina omutima munene alowooza alina okuyamba buli ki. Namugamba dda Bruno lekeraawo okulowooza mbu oyinza oyamba abantu. Gwe wennyini olina weetaaga buki? Buyambi. Kaliyeyo nnene nnyo. Naye ne yeinvolvinga mu bakadaama simanyi anoonyeza bantu mu kifo ky'okudda ku ki? Bruno K alina all means. Vanessa weebalize Katonda mu basajja be abaali bakwebaseeko olinamu omusajja nga Bruno K. Waliwo abawala abalwana nga tekabalabawo wallaahi. Tekeepanga. Olwa Vanessa. Vanessa yali wakabi. Lubuto lwe lumufudde olutyo naye Vanessa adde wattamu. Olaba Vanessa yamumegga. Vanessa semuntu. Aba mu kitegeere kyagaanagaana. Bruno agaanira ddala. Abagala abaana bamwe babeere ne Godmother. Tagaanagaana. Godmother yali. Godmother wabuliye. Guardian angel. Oli maama we si Godmother. Oli maama we. Antu bayita ba Godmother. Godparent. Guardian angel. Era yayambalidde dda n'agamba Bruno will never walk alone. Twamulabye mu combat y'amagye. Naye whom are you? Nze Godmother mwagala nnyo naye my worry is wetunatuukira mu 2 mu 2 wetunatuukira mu 2:27 compound ejja kuba ejjudde. Naye afuna omusajja azaale. Wanaaba tannaza akyayagala abaana abato alina Florida olina ofuna olubuto. Buli musajja gwe nkufunira omugaani leero abaffe. Yes. Amafalida kati abaana olina babiri. Sarah Henza is small access program ebisenge tubagala nnyo tulabagane enkya tugenda mu court. Tugenda mpita tuyitewo. Ffe tulina okuwolereza Bruno K kampite kaye wisdom court ejja tubuuka. Akaye wisdom. Kaye kati batukoze ekibiina. Munakkiriza omulamuzi okwogera mmwe. Tujja kwogera wabeeru w'ekkooti batugobewo nga batugoba ku yahamu. Twayogerera wansi abalamula waggulu bagala naye katuve wano. Kugwa DTB. Twali wansi awo ne bagala katuve wano. Tubaagala nnyo tubaagalira ddala abalungi mwenna. Till we meet again. Temumutya Bruno asoboka.